Ekizimbe kikuta akati Dr. Jose Chameleone ne Palaso bali mu lihaso eza sanyu festival ate nga mwana mulenzi munnange ateekingisa ku mukolo munnange ku ceremony gy'abadde esaidi eno anti munnange ababadde ku mukolo basabye abayimbiremuko oluyimba akamwanyi esaidi eno muganda wange kibadde mu katambi enduulu wali engalo waggulu muganda wange kibadde kitya esaidi eno ate bampita Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nga ntandika munnange ate wali n'omuyimbi King Saha ate maaso awo njije ne Dr. Jose Chameleone kakati nno mwana mulenzi ono munnange ate King Saha era nga abadde ku ceremony kakati nno wabadde ku ceremony wali abagole kosate munnange ate n'abantu ababadde ku mukolo basabye munnange nti abayimbire mu kaawa akayimba akamwanyi abamu nga bagamba nti tuyimbiremu ebiseera ebyo naye nga okusinziira ndabye nga abasinze obungi babadde munnange nga bali mu kusaba oluyimba ekimala oba akamwanyi n'alyoka munnange ate n'abasabula omubimba wali wamma ate ne kabula asala nga bogezaako kulaba mu katambi awo. Tuli ku mukolo basaba kamwanyi kaaliwo ani akamwanyi akati kakubi kulowooza mutegeeza lwaki Saha bw'abeera ku mikolo ayimba akamwanyi abantu be bakasaba muyimbira akayimba bali wanemirembe gyaliwo kwetako kubulire wanakamani kaliwo nga tumanya okukanoga nekamulinga kaliwo nekamanyira kaliwo nga nekapamba tunoga bano abasajja bajjawo era byonna okubizisa ate fe olubagambako tobo buyaye bwakuwa buli kimu bakimanyi ebitumye nga babimanyi basalawo okuzirika info olubagambako ng'ensingo ziruma wano enguudo ezaliwo laba zonna okubomoka buli omu ali ku lulwe bategeka bugagga bwabwe wanayitwa bata twagala batuleke twagala bagende kati pulani tusala banange batuli bubi nankatono kolina balirweyo mukakima n'obulamu bwolina tebeguyera batuka n'embwa zaabwe zogera n'embwa zaabwe baziwa emirimu era muzikola n'embwa zaabwe zogera ezimu ze temanyi muzirabe era nga zikola n'embwa zaabwe zogera zembeera nakawuka eyo yewange gyensula abakyotera nkugambye vibe zibadde waggulu nnyo nga bogezezaako okulaba mu katambi ako era nga katredinze nnyo wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok kakati ku saidi emu awo ngenda kubeera nga nkujjawoko ate nkutegeezeko nti nno Dr. Jose Chameleone ne mwana mulenzi munnange ate Palaso bali eno mu lihaso nkugambye nti nno ziri mu kutokota anti sanyu munnange ate wabula ennaku mbale esaidi eno era nga babadde bakikuttemu dda.
bwe kityo munnange ate bwe kitambudde energy ebadde y'amaanyi ndowooza ogirengedde munnange teeberezaamu ekigenda okubeera munnange ate lugogo mwana mulenzi Pallaso sanyu festival onaawulira esayidi eyo kakati nno bwe nti bwe nkoze kakasa ntino video gyempera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba